sinza erinnya lyo kubanga sirina kirala kyakukola Mukama. Bwe ndowooza ku bikulu by'okola, bwe ndowooza ku ngeri gye tuyimiridde Mukama wange. Abooluganda balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Njagala kubuuzako era nkutegeeze nti Mukama mwesigwa, oyo eyakuyita mulamu. Njagala kutegeeza nti eyakuyita mulamu era mwesigwa n'okola akyakola. Twebaza Katonda nate omukisa gwatuwadde okulabika nti nno twogerako eby'obulamu bwo. Mukulikire nnyo ddala mu wiikendi, olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa January omwaka 2024. Nze Nicholas agenda okulabika nti nkutwalira ddala mu ddakiika omwe mutukuvuza n'abatulungamiza okwogerako naawe. Wendi wano ebigambo bingenda okwogera nzikiriza Katonda nti bigenda gasa obulamu bwo. Weba nga tibigase bulamu bwo, kitegeeza nti omulimu gwenkola wano ndiwo mu bukyamu, naye nga nzikiriza nti ndiwo mu butuufu kubanga nzikiriza nti ogenda kuyambibwa. Katusabe. Kitaffe mulungi omwagalwa, nzikiriza nkwebaze nate akadde kompadde kana ak'omuwendo. Sebo nkusabye oyogereko n'omukyalo oyo, oyogereko n'omusajja oyo ali ewala, ebigambo bino bigasa obulamu bwe. Maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu kubeerako Yesu mu ngalo, gw'alina ekitabo n'ekkalaamu, ate ogenda kubeera nga onkoze bulungi nnyo. Kuva wiiki eyaggwa twajja twogera ku kye bayita Ekanisa ya Kristo. Katonda yateeka ekintu kino ku mutima gwange ennaku ziringa nga 2-3 emabega obulya wiiki, ambeeko ebigambo by'ennuŋŋamya eby'obulamu bwo kyenzikiriza nti bigenda kukugasa. Twatandikira ddala okulaba Ekanisa ki entuufu eri mu Uganda. Oba gwe Kanisa ki gy'osongako, bw'obuuza omuntu nti munegolooza Kanisa ki gy'omuntu gy'aligenzeeko okukuŋŋaana, abantu bonna 100 ku 170 bagenda kukusonza ku Kanisa ennene erina erinnya ly'otegedde. Wetaba yegindi wali mbanga, waliwo neyegindi eri waggulu, waliwo neyegindi, waliwo neyegindi. Buli muntu ajja kuba kuwa Kanisa nti eno zonna ze bagenda okukuwa zirina emizindaalo eminene, era zonna ze bagenda okukuwa yagalaganya zonna ku bantu 170. Zonna Kanisa ze bagenda okukuwa zina radio, zina TV. Nti kati Kanisa Entuufu, omulala agambe nti Kanisa eri, omulala jagenda kusindikibwa abali eri bali abagaba olwendo lw'amazzi, omulala bakusindika eri mu bablaza, bagenda kusindika bantu wangi. Naye byonna gye bagenda okukusindika bo measurement y'Ekanisa Entuufu era ey'amazima, era Ekanisa erina obuweereza obw'amaanyi obukyasinza okubeera n'amaanyi. Bagenda kukulaga Ekanisa erina ebizimbe ebitemagana nga Mukene, ebitemagana nga Subuwa Mukene. Bagenda kukulaga ebizimbe ebinene ebigiritalinga. Lumu twali mu ggwanga erimu ery'Abawalabu eyo ne batulaga ku lubiri lwa Kabaka, naye nga bw'oyimirira eno bw'oti okulengera olubiri luli eri omusana nga gukubyemu, olabira ddala zowaabu awedde emirimu nga zaabu ayakka bw'ati. Kakati abantu abasinga batunulira bati balaba Ekkanisa ennene, kali eri akalina akakutte mu mbinabina akagenda okugwenkya, abasumba baawo tebasaba, tebalina na mwoyo. Eyo si Kanisa, eyo si Kanisa. Mjemba twala eri. Kakati njala kukutegeeza olunaku lwaleero nga tonaba kukwata muntu mukono kumusika kumutwala ewammwe mugende babasabire, bamuggyeko ekikolimo, era bamusabire omukisa, era bamugobeko n'omuzimu, era omulema atambule, era n'omukisa ogw'obugagga bagumusabire, nga byonna bina tunaba kubikola. Nina ekibuzo kinyera kubuuza, Ekanisa ya Kristo ogimanyi? Ekanisa Kristo gyagenda okudda okunona ogimanyi? Kakati Ekanisa ya Kristo etandika naawe. Tukaddemu. Ekanisa ya Kristo etandika naawe. Era Ekanisa ya Kristo etandika nange. Ekanisa ya Kristo etandika naawe. Ekanisa ya Kristo etandika nange. Bina tuyinza okubikola, bina tuyinza okubyogera, bina tuyinza okubifumiitirizaako,
naye gwasookerwako gwavunaanyizibwa ennyo okusingira ddala. Gwe njogera naawe nga tonaba kunkwata mukono kunsikambula kuntwala, nga tonaba kukwata mukono kunsikambula kuntwala. Gwe Kanisa esookerwako ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Katonda mwesigwa nnyo era mwesigwa yatulokola era mwesigwa. Gwe Kanisa esookerwako ddala Kristo gy'agenda okudda okunona. Gwe nga tonaba kutunuulira musumba yenna, nga tonaba kutunuulira kabona yenna, tonaba kutunuulira nabbi yenna, tonaba kumutunuulira nti ono ye nabbi bw'ayogera ebigambo teri n'omu addamu, ono bw'ayogera n'obuyenje obuli wansi abuvunula. Bassebo ne bannyabo nza okubategeeza, gwe naawe wambuliriza nti Kanisa etandikira ku gwe. Waliwo kye tuyita congregation. Bayibuli esomesa nti 2 3 nga bakuŋŋaanye ku lwa Kristo, ku lw'ekigambo kya Katonda, naye abeerawo mu masekkati gaabwe 2 3. Katonda tatunuulira gubiina gunene nnyo gujjudde nti awo wendi. Tatunuulira batono batudde nti awo wendi, naye atunuulira gwe atudde. Otuddewo, kiki kye weetisse? Otegedde kyoli oba nedda? Otherwise mugenda okumaliriza nga mweze muyita ekkanisa nti tutudde mu kkanisa nga temulina njawulo nabagenze kulaba mupiira, nga temulina njawulo nabagenze kulaba firimu, nabagenze kulaba komedi. Actually njagala nkikugambe kino, ekikola enjawulo n'abagenzi okutuula okulaba omupiira mu kisaawe, ekikola enjawulo kuggwe nabo nti gwe otudde mu kkanisa, ekikola enjawulo nabo kiri kimu oba 2 3 nti gwe oli yeekaalu ya Mukama atuula mu gwe. Kyekisooka. Ekyokubiri nti gwe olina omwoyo omutukuvu munda mu gwe. Kyekibaawula wali ne bali abatudde mu kulaba omupiira ennamboole. Ekyokubiri ekibaawula nti mutudde okutuula okutukuvu okw'okuweereza Katonda, ng'emibiri gyammwe mugiwaddeyo ka ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda nga kukuweereza kwammwe okw'amagezi. Bayibuli esomeseeyo mu Baluumi 12 n'olunya olusooka. Baluumi 12 n'olunya olusooka egamba nti kyenva mbeegayirira abooluganda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu esanyusa Katonda. Alina akagambo kayogerawo okuwayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu, malayo esanyusa Katonda, okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu ekola etya? Esanyusa Katonda. Mmwe ekibaawulira ddala ne mutuula mu kibiina wali eri, mentioning ekibiina ky'ekkanisa yonna gy'ogenda okutuulamu, owulirize ekigambo kya Katonda, owulirize omubuulizi ng'abuulira, olaba ab'obujulizi nga bawa. All that you are doing, it is called a spiritual sacrifice. Omuyimbi ayimba, obujulizi nawe obujulizi. That is what we call a spiritual service, a spiritual sacrifice. Okuwaayo buwe ebiweebwayo, it is a spiritual sacrifice. Kakati kyekyawula eri gye muba mugenze okulaba omupiira nti eri tebagenda kuwa bujulizi, eri tebagenda kubuulira njiri, nkugambye eri tebagenda kusabira balwadde, eri tebagenda mu masanyu kusanyuka
nti bagenda kusanyuka omwoyo mutukuvu yazina eri bagenda kuyimba nyimba zaabwe zansi, bagenda kusamba mupiira, bagenda kulaba firimu, nsonywamu, bagenda kulaba firimu. Tolina njawulo nabo kubanga era naffe abalokole tugenda ne tulaba omupiira. I personally nze njagala nnyo okulaba wrestling, njagala nnyo okulaba wrestling, njagala nnyo okulaba ebikonde. Tekiŋŋana nagenda kutuula mu bikonde n'endaba, naye bwe ntuula n'abooluganda abalokole naye nga tuli mu kulaba omupiira, tuli mu kulaba ebikonde, kitegeeza ki? Kitegeeza nti olwo ekkanisa etudde, kitegeeza nti ekkanisa etudde nedda, kubanga that's not what we call fellowshipping. That's not fellowship. Kati ekikola enjawulo naffe nti ffe we fellowship, nga the reason as to why we are fellowshipping, it's because we are going to give out our bodies a living sacrifice. Naye kyannaku nnyo nti olwaleero tukyalina abalokole mu kkanisa ya Kristo nga bo ekibatwala mu kkanisa kulengera serebu. Tukaddemu ekibatwala mu kkanisa si kirala serebu wawali. Kiki ekibatwala mu kkanisa? Bayise nabbi aveeri egindi yazze. Kiki ekibatwala mu kkanisa? Ekibatwala mu kkanisa kubanga babasuubiza okubasiiga amafuta, wiiki y'amafuta, kubasiiga amafuta, ekyo ne bajjula. Nti kiki? Nti baleese nabbi bwakulagula n'ebyomu mpale byonna ebigenda ewala byonna abiragula. Kati bonna ne bajja ne bakuŋŋaana. Mu kukuŋŋaana kwabwe kwonna okwo kugenda kujjiramu ebitoogerekeka. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yobu essula esooka n'olunyiriri lwa 6 nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika ne Sitaani n'ajjira wamu mu bo. Wangi abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika ne Sitaani munnange n'ajjiramu mu bo. Tukaddemu nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika, Yobu essula esookera ddala n'olunyiriri lw'6. Ndikuwa ku screen. Bikuladduka Yobu essula ya 6. Sorry, Yobu essula esookera ddala n'olunyiriri olw'6 lulo ku screen yo ndukuwadde. Awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Setaani naye n'ajjira mu bo. Mpa Oluzungu lugamba lutya? Now there was a day when sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came along among them. Came also among them. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came along them. They came to present themselves. That's what we call fellowship. And how do they do it? And how did that happen? And how do they do it? Barumi 12 n'olunyiriri olusookerako ddala. Bikolamu nange. Barumi 12 n'olunyiriri olusookerako ddala. Tugende mu maaso tuseeyo ekitabo ekitibwa eky'Abaruumi. Bikula Bayibuli yo. Njagala ompe ekitabo eky'Abaruumi 12 olunyiriri tulusomyeko wali waggulu. Bikula kirira olutyo tuseeyo Baruumi 12 n'olunyiriri olusooka. Mbagambidde wali nti kyenva mbegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda, okuwaayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So these people
in the book of Job chapter 1 verses 6, they came to present their bodies a living sacrifice, either praise and worship, testimonies, whatever, as the service rules the day, with members in the body of Christ. So they came to fellowship. What makes a difference between you and the church goer, between you and the other who is in an auditorium watching a movie? What makes a difference? It's your spiritual sacrifice. Kyekikola enjawulo. Other than that, tulina abantu bangi abagenda mu kanisa olunaku olwaleero ng'ekibatutteyo mu kanisa kubanga baakubye ekirango nti wiiki ejja tulina gundi agenda kujja. Awo ekkanisa nejjula, bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza. Abalala batuuka ne bagenda mu kanisa kubanga babasuubiza, balina kye babasuubiza. They are promised. Buli kaseera babakuumira awo. Eyi kanisa nayo weeri yo nga buli lunaku terekera awo kukyaza aba celebrities. Ekyaza aba celebrities, ekyaza aba celebrities. Lwaki ekyaza aba celebrities nnyo? Lwaki ekyaza nnyo ba celebrities? Because of a spiritual sacrifice. Tebagenda kubanga bawulira nnyo ekigambo kyawo nti kikola nnyo amakulu mu bulamu bwabwe. Era nga n'ekigambo kyawo nnyo bw'okiwuliriza, it is a lot of excitement mu bulamu bwabwe. N'obawulira nti omusumba wa wanyumira nnyo kubanga ye ebigambo byayogera wamma byenkwatako. Getowulirangayo oli n'agamba nti enjiri y'omusajja oyo nungi nnyo, tesosola balokole n'abatali balokole. Wangi tesosola balokole n'abatali balokole, bonna bagiwuliriza ate bonna ne bakolera. Ani yakulimba? Ebigambo ebyogerwa mu kanisa eyaffe, ebigambo ebituvaamu bya mwoyo, bitegeererwa ba mwoyo. Ng'ojja otya okuŋŋamba nti ate abatali ba mwoyo bategeera eby'omu mwoyo? Bayibuli esomesa nti eby'omwoyo bitegeererwa na mwoyo. Kakati abatali ba mwoyo bategeera batya ebitali bya mu mwoyo? Pozi ng'oŋŋambye nabo era batambulira mu mwoyo. Then awo ogenda kunnyonnyola mwoyo ki gwe batambuliramu. Omusumba waali abuulira ebigambo bannange ddala ffe abakozi, naye nga bonna aboogera bakubuulira nti si mulokole n'oli si mulokole, era bawulira nga bewaako obujulizi. Nze nno siri mulokole nno, naye nsabira wa gundi. Ndi mukatuliki, sisobola kulokoka, naye lwokuba ebigambo bye binnyumira, binkolera nnyo. Kati tulina abalokola bafaanaganako batyo mu kanisa. Tulina abalokola abagenda obugenzi batyo mu kanisa. Tulina abalokola abatambula bwe batyo mu mubiri gwa Kristo, nga tebalina njawulo na bagenzi kulaba mupiira, nga tebalina njawulo. Kati ekkanisa eriwo entuufu, tulage ekkanisa entuufu. Ekkanisa sijja gikulaga. Oyina omwoyo omutukuvu munda mu gwe, si bwe kiri? Akolamu ki? Kale tubuulire, lwaki totubuulira njiri? Buulira enjiri mu kyokuddawo okusojja banno, busojja banno. Gwe buli kaseera obeera oli mu kusojja banno, osojja banno. Tolina na njiri yakwogera, bikula Bayibuli yo. Gwe bagambye nti nze nina enjiri. Nze sirina njiri. Enjiri eri mu Bayibuli yo. Bikula Bayibuli yo, osome ekitabo kya Yokaana, Matayo paka ku Yokaana. Ogenda kusangamu enjiri bye bigambo bya Kristo. Buli kigambo kya Kristo ky'owulira ky'osomako mu Bayibuli yawo. N'ekitabo ky'okubikula naye ogenda kusangayo ebigambo ebyo bya Kristo. Buli kigambo ekiva mu kamwa ka Kristo njiri. Wuliriza enjiri. Gwe anoonya enjiri ey'amazima. Noonya enjiri ey'amazima. Noonya, ogenda gisanga wa? Gwe kennyini sooka otule wansi osome Bayibuli otegeere enjiri y'amazima. Gwe kennyini kwata Bayibuli otule mu kisenge kyo weebuulira enjiri. Gwe kennyini fellowship with the Holy Spirit of God. Intercede, pray.
ask God to open your eyes, ask God to open your ears. Oyimirire ng'oli omulokole anywedde nga kyebuyaga ne bajja okukuyuya bw'otyo sigala oyimiridde nga ne bagamba nti nasanze musumba gundi akola bw'ati ogamba nti Yesu ddizibwa ekitiibwa oli w'amaanyi terina omwakwenkana gulumizibwa gwe ayi Katonda omuwa amazima ddana ate okuyiika wansi n'ogamba tufudde bannange ffe bulijjo manyi nti bannange simanyi nakumanya bannange omwana wanki kiki kyogambye kati oyo wabanga agudde then tekyali mulokole oyo wabanga akozebwa ate then tekyali. Ekanisa ya Kristo etandikira kugwe nange kubanga kanisa zonna z'olaba Bayibuli besomesa ku mubiri gwa Kristo. Tuli bitundu byaffe kanafeka bwebe yogera ku kigere ekigere mubiri gwa Kristo. Tuli bitundu bya bannaffe feka na feka wanji tuli bitundu bya bannaffe feka na feka. Ekanisa y'egindi gy'omanyi ng'olaba ekizimbe kiri eri n'ekizimbe kiri eri n'ekizimbe kiri eri mubiri bitundu bya mubiri wanji bitundu bya mubiri betubigattagatta bikola omubiri gumu gwa Kristo. Ekanisa etandikira kugwe gwe kennyini teweetegiye gwe kennyini teweesobola gwe kennyini naye weeremererwa olaba gwe kennyini weeremererwa olaba gwe kennyini okunaaba kwe kukulema. Yes, omwana wa buwala ali awo naye n'alemererwa okunaaba ne lufuuka oluyombo ewaka. Gwe okunaaba ne kufuuka ekizibu. Just kunaaba, just kwoza ngoye ne zigaanira awo tolina maanyi gazooza n'oziteeka mu laundry basket n'oteeka wansi w'ekitala ne zibeereyo ne zivundira eyo. Gwe mwana obuwala olaba akaleega obuleega ne kakulema okwoza. Gwe olaba olemererwa kwoza ngoye n'ozisuula mu washing machine ezooza olemereddwa. Gwe kennyini weeremererwa gwe kennyini wagaana okuvaamu omwezi ogwo bwagaanira ddala obusungu bwaganira ddala oviiramu ddala munda mu ggwe ewali Katonda wassaawo omuntu omulala mu kifo ky'okusinza Katonda n'okutya Katonda ewagenda Katonda wateekawo omuntu omulala kuotya ennyo okusinga Katonda. Olaba gwe kennyini njogera ku gwe omukyalo omufumbo ali waka nawe omwami omufumbo ali waka gwe omukyalo omufumbo olaba naye walemererwa okuwabbaawo ekitiibwa n'okukwata ekitiibwa kyonna n'okiddiza musumbawo. Nkubulidde abakyala bali awo mu buweereza bali awo abuuka emmere ya bbaawe n'adduka emisinde kubanga bamuyise ku kyakya alinayo worship and praise akawungeezi obudde bumuleseewo n'abuuka essuwaani y'emmere n'abuuka ne bbaawe tamuwadde n'amazzi ganaaba mu ngalo tategedde oba omwami yeetaaga okwongera kunva adduse emisinde paka mu kyaki atuuka lumu muleseeyo nno nabaami nono otamukyamukirako olowooza akuleka ogenda okuweereza yamanya aneesenera emmere nagimulekeddewo awo mu gundi awo nva ziri awo anaaziraba alo tatanaaka ndi alo tatanaaka nze munnange nkulese nkwadde okyebase nziyusa emisinde anti kati munnange praise and worship band anti musumba yatugambye ndi kusaa munana zennyininyini atwetaaga nzireseewo awo enva n'emmere njigizeeko bwendi ojja kuzuukuka olya emmere baayi nja kuddamu bangize wano musumba yunaze wano atuyita mulokole ng'okyakola ebyo gwe mulokole ng'okyakola ebyo then otandika okutubuuza ekanisa eriwo entuufu omwami omulesi wali eri kyokka mulova w'omulesi
mulinawo nani alabirire waka kakati gwe gundi tata gundi bwazuukuka muterewo amazzi mu gundi awo anaabe aye tomwaga nnyogo kaka bugumyekoko egundi eyo otunda mbulese mu firiigi omwo oyinza okugira n'obukamulamu kono nkugambye bwazuukuka toleekaana nnyo ate omwana kati amaka gatandise gakwatira ku ssimu gakondakitingira ku ssimu olinayo nekiyambi akuyamba odduse abaami bo buli kaseera tebava mu overnight amaka gagaani amaka gagudde lwa service za mukanisa zitagwa amaka gagudde lwa mateeka basumba ge babataddeko okwagala okuweereza obutagwa amaka gafudde lwa musumba yampise amaka gafudde gayiise lwa nkuŋŋaana zitagwa mu kanisa maka gayiisa ag'abalokole lwa mateeka ga musumba na biragiro ate bwe sikikole munnange njafuna ekikolemu bwe sikikole munnange omusumba ajja kunyiiga bwe sikikole munnange gwe ng'oliawo ng'omwami we anoonya emitwalo 10 gyagenda kuteeka mu mafuta agenda anoonya essente ezigenda okusasula renti sente ozirina ku kabina sente ozirina ku kikondoolo n'ozimumma n'ozikwata bukolokolo zituttewo omusumba mu baaso zimusimba akusabira omukisa nowa n'obujulizi musumba mukama yebazibwe ate nomwafuuka kirala mmwe temusengejja na bujulizi kibwe nina kuwa ku kanisa bwekibwe nina kusirikira mwami wali ku TV agenda okulengera maama nakatudde ali waliye naaweesa omwana ali eno ku mugongo ali sirikano naye mukama yebaziwe mbalengereyo ku mativi nga bali mu kuwa bujulizi abagenda okwatumira katukukwatire maama mukama yebaziwe musumba bane nebaza mukama nze n'omwami wange muleseeyo kyemmanyire kasita muleseeyo musumba ndese baasi eno lwatugamba wiiki eno ngegwako tuleeteyo ensigo ez'ettaka n'egundi musumba ensigo yange nongireese naye musumba nkusabye onsabire omukisa bane omwami wange afune omulimu ogutegeerekeka nkooyo omwami okuvuga takisi bannange ndiri ne 10 naye ogenda okumuwa emitwalo egy'ekkumi ogenda kuddeko ogenda kudda ku miggo lwaki kubanga olimu obusirusiru nti emitwalo 10 yakulaba ogikutte abaami abasinga tebalokoka ate abaami abasinga yebalokoka basibu ne banyo basigalamu akantu ak'obuntu akategeera akagamba nti nze ni musajja waka era bo basigalamu akantu kali eri olaba nti abasajja bwe bali balokoka naye abasajja bwe bemulaba abo bazibu abasajja tebatijja kutijunkana ndeka sategeera nti omukazi atijunkana n'ekkanisa wayinza ovaawo obuzibu agenda kuddeka kutipula emiggo agenda kubuuza mbadde ndi wano bulijjo nkugamba tunoonya emitwalo 5 ngula amafuta ntekemu emmotoka injini yange eyebika wali yeetaga emitwalo 2 bodaboda yange neetaaga njereza amayembe gayo gakutuka neetaagayo emitwalo 2:15 sente ate ozikuta ozitutte eri tongambye nakuŋŋamba bulijjo sente ozina ongamba sirina sente kati ebintu ebimu amaka gagudde tegononese agenda kugamba tigenda mbasumba bwe bakuwase wagenda kuyitawo emyezi 2 omwezi gumu ojje ng'otukaabirira musumba amaka genge gatabuse nti kiki omwami ayagala oli wali olugwe balese nani waka omukozi wa waka yagenda okutegekera tata naaka ebyokunywa n'ebyokulya mama naaka agenze mu service adduse emisinde mu conference y'abakyala kalate nekiri ku kyaki nayo ka pressure kanene bwe mutajja wano leero bwe mutajja wano temutajja leero bwe mutajja temugenda kuyimirira paka bwe mutajja mwenna mulina okujja saagala kuwulira nsonga yonna mwenna mulina okubeera no ku kyaki genda okusanga abamu batandise n'okusula ku makyaki basula ku makyaki 24/7 tebavaayo baba bayita ku kyoto okusaba n'okwegalira
tebavaayo. Abaami eka bali eri, abakyala eka bali eri, bali mu kuyagayaga. Ng'oddango nawe oleekaana mu bantu, noonya ekkanisa, mujje mu ekkanisa yaffe eri eno. Ffe tulina ekkanisa eno. Ffe ekkanisa yaffe eno ey'amazima. Ffe ekkanisa yaffe eno ey'amazima. Wangi ekkanisa ewaffe ey'amazima. Mutandika n'okulangira bannammwe nti omusumba weeyo, omusumba weeyo. Kale mujeni waffe waliyo mafuta. Omusumba waffe alina mafuta. Omusumba waffe alina mafuta. Alina mafuta yagalina. Kubanga ye agenda omaliza saavisi, agenda avuga. Akuyiteko okukuba ng'oweesa akaanako ku mugongo. Oddayo eka ku bigere. N'okukumanya takumanyi. N'erinnya lyo talimanyi. N'erinnya lyo talimanyi. Takumanyi na kukumanya. Oyimirira eri bw'ojotula mu kkanisa yo okumala omwaka mulamba okutena omwaka ogwokubiri takumanyi. Naye bw'odda eno wabweru okulwanira mu comment gwe nnamba emu. Takumanyi, takulabanga nako, talikulaba nako. Omuntu watukira okubeera ku vivi asaba essaala musumba we mu kkanisa amutegeeri. Omanyanga kitabuse. Kitabuse. Abamu ku ensigo zammwe muzisindikira na ku online. Osaba essaala osubira lw'onaalinnya ennyonyi obuukinga ettiketi ogendeko mu kkanisa omulabeko. N'okumulabako bagenda kuwa appointment ya mwezi mulamba, wiiki namba, oli awo olinda. Tolina birala byakola. Katuge kubanga Katonda we yali atuula wamugjawo n'oteekawo omusumba. Gwe kennyini naawe weeremereddwa. Ekkanisa ya Kristo. Bayibuli tusomesa mu Yobu essuula essuka n'olunyirwa 6 nti abaana ba Mukama bwe bagenda okukiika ne Sitaani n'ajjira wamu mu bo. Kati imagine ekibiina ekifaanaganako bwe kityo nga kitudde okukiika ne Sitaani atudde. Tulina ebibiina, ekkanisa n'etuula, abooluganda ne batuula, naye nga mu butuufu mizimu gitudde. Emizimu gitudde ng'otandika okubawulira. Wangi emizimu gitudde. Mizimu gitudde. N'obatunulira boti bonna ng'olaba mizimu dayimoni zennyini ezitudde. Bw'oba oyagala okakasa nti dayimoni zituula mu kkanisa, abooluganda ne batuula bati nga dayimoni zennyini. Omusumba ayogera ekintu ekyobussiru, ogenda bala bwe bakuba mu ngalo. Omusumba ayogera ekigambo ekyobuwemu, ojja balengera nga bonna batandika okuseka. Mizimu gitudde giri mu kuwuliriza njiri, tegirokokanga. Weeremereddwa. Gwe kennyini weeremereddwa. Musumba ali awo mu kibuga. Owooluganda ali awo, saagenda kumwogera linnya, njagala mwogere katono nga mwenna temuwuliriza. Kankukuba akaama, gujja kuba omutegedde. Njagala nkukase omusamize, njagala nkutegeeza kino. Basobola okwaniriza omusamize omwali mu kibuga awo. Ayimirira bw'ati nga bamukyaziza mu kkanisa. Bw'oba oyagala okukakasa nti Yobu essuula esooka n'olunyiriro olw'omukaaga lutuukirira era lutuufu. Omusamize mu kibuga awo, omutegedde erinnya lye erisooka ewa musumba eri. N'atuuka bw'ati. Bonna ne basituka ne bakuba mu ngalo ne baleekaana, bakubira omusamize aliko emmandwa n'emizimu egisamirira ensi yonna. Bonna ne babeera excited, ne bakubira n'ebifaananyi, obunamba ne babuyisiŋŋanya. Musamize ayingidde mu kkanisa. Wangi omusamize ayingidde mu kkanisa ne bamuwa n'entebe. Balokole. Kati nga namwe muddaawo nga mulekaana.
You are attacking our church. Why do you attack our ministry? Bebatandika don't judge. Nze nabagambe kanisa nga mulimu abooluganda ba don't judge. Kanisa nalayira. Nabagamba nze omuntu yenna nga oli mulokole. Kendyogera ebigambo bino mu maaso go n'ojja n'ontegeeza n'ongamba don't judge. Why do you judge me? Nja kukukuba. Bonna bonsinga amaanyi ojja kunzija mu liiso nzikiriza. Ekanisa egenda okukiika n'abaana b'emizimu nabo bakiika. Ate abaana b'emizimu obwo obubonero bwabwe bulabika mangu. Tebagala kubanenyaako, tebagala kubagambako. Balwana nnyo okuprotectinga ekkanisa yaabwe ne bwe eri mu kibi ekigendedde ddala ewala nga balabira ddala bwe bati. They do not do anything, but they rather stand to say no. Tuli mu mulembe guno nga ekibi abantu baprotectinga ekibi okusinga okuprotectinga obulungi. Tuli mu mulembe guno mu kkanisa ya Kristo nga tulina balooya b'ekibi be bayita balooya b'ekibi ng'ekibi kyafuna balooya mu kkanisa. Lwaki? Kubanga ekkanisa yayingiramu abasenze. Ekkanisa yayingiramu abasenze n'abasenze ne basangamu emmere yaabwe. Kubanga waliwo anointing attracting abasenze. Abasenze bajjiramu munda bati. Bible esomesa Isirayiri ng'eva mu buddu. Bible esomesa and the multitude came with them. And the multitude came along with them. Nga bava e Misiri. And the multitude. Olunyiriri eyo mu kitabo ekitibwa ekyokuva. Kuva 12 eyo. Kuva 12:13 eyo. Kuva 12 ojja kusoma 12 olunyiriri olusooka 2 emmeka eyo yonna. Kuva kunoonyeze olunyiriri. Lukunoonyeze ekitabo ekyokuva tuka nange. Kuva 12 tunatera okudduka obudde buweddeyo tumalirize tusabe tugende. 12 eyo meka 3 mu meka 3 mu mukaaga. Okay. Meka. Kale soma tulabe kubikulu kuva 12:35 abaana ba Isirayiri ne bakola n'ekigambo kya Musa. Ne basaba Abamisiri ebintu bya feza, ebintu bya zaabu n'engoye. 36 Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Ne babawa bye basaba ne banywa ne banyaga Abamisiri. 12:37 kuva. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukosi. Eyo nonno Lamesesi ne Yusufu nonno yo ekibuga ekyo yakirimuko. Okutuuka mu Sukosi ng'obusirivu 6 abatambula n'ebigere abasajja 38 era n'ekibiina ky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente n'ebisibo bingi nnyo. Olwo mbadde ndwagala. Kuva 12:38 era n'ekibiina ebedda nsoma eri waggulu nga neetolola olunyiriri lwano lwenjagala ndufunye. Kuva 12:38 era n'ekibiina ky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente ebisibo bingi nnyo. Kakati bw'osoma wano bannaggwanga okkirira eri n'omanya ndife naffe bwe twalokoka twali bannaggwanga. Wanjitukaddemu twali bannaggwanga abataasembezebwa naye twakkirizibwa olw'ekisa kya Kristo. Kakati bano bannaggwanga Bible esomesa nti era ekibiina. Soma oluzungu lugambye tuwa oluzungu yangwa. And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even every much cattle. Kakati Isirayiri ng'etambula ng'eva mu buddu bassebo ne bannyabo. Bible esomesa
nti abantu bano baafuna abantu ababayingiramu, baafuna abantu abatambula nabo, baafuna abantu abatambula nabo. Mpuliriza wano wakulu nnyo. Baafuna abantu luli nabategeeza nti Isirayiri okutandika okwemulugunya tekyava ku yo yokka. Balina emize gino we bagijjira, balina emize gino we bagijja. Nzikiriza nkutegeeza ebigambo bino mukwano gwange nga tumaliriza. Ekkanisa ya Kristo olunaku olwaleero yayingiramu abasenze, yayingiramu a multitude of people. Erimu abasenze. Kati abasenze bano ne bajja ne bafuna amaanyi, ne bajja ne babasembeza, ne bajja ne babalaga nti nammwe muli ba muwendo, ne babategeeza nti n'emmere gye tusaavinga nammwe musaana okugiryako. Nkubuulira amazima ga Kristo, teri mu Misiri asobola kutegeera njiri yo, teri mu Misiri asobola kutegeera njiri ya mwoyo, kubanga bino bibikulibwa ba mwoyo. Yensonga lwaki ndi mu kkanisa olwaleero tufuna abantu n'obuulira enjiri n'atandika kugamba nti onsalira omusango, onsalira omusango. Lwaki? Kubanga eno enjiri weegwa, bino ebigambo bwe bigwa ku ttaka eritali lyayo. Ebigambo bino bigwa ku ttaka ezzibu ennyo, bigwa mu nsi eyo mwoyo yoona omuntu, bimutankuula butankuuzi, tabiwulirira mu mirembe. Kinga tuna gye twali eyo mu booluganda abamu, oluganda omu yantwalanga ngenda okumuvuunula. Oluganda ali awo mu kibuga, yantwalanga ogenda okuvuunula nga ngenda kumuvuunulanga. Tutuuka mu booluganda batwaniriza, tutudde tumaze okuweereza, tubuuza ku booluganda. N'ogenda okulengera nga abooluganda bafiiringa discomfortable. Abamu ogenda obalengera bwoti, ogenda obalengera nga buli omu yeesika, buli omu yeesika, buli omu yeesika. So waliwo wootuuka ng'owulira atmosphere tekwembulesinze, n'otuuka ng'owulira atmosphere osika, n'otuuka ng'owulira atmosphere ekusindika, n'otuuka ng'owulira atmosphere ina ambulera ekutte waggulu. Waliwo wootuuka n'owulira nga atmosphere eri mu kukuyuzaamu bibiri. Otuuka mu atmosphere n'omanya nti wano you are not welcomed. Otuuka mu atmosphere n'owulira n'ogamba nti you are welcomed. Otuuka mu atmosphere n'owulira a battle etabeerangawo mu bulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati this happens ndi otuuka mu kanisa ng'owulira ekintu kikutte mu bbanga. Otuuka mu booluganda nga booluganda bonna bayonooneka dda bali awo. Musumba bayogedde kituufu oba awemudde oba akoze eki, bo bagenda kuba mu ngalo. Musumba ali awo mu kibuga yavuma omukazi, yavuma mukazi we n'amwambuluza, n'ayogera obwobwerere bwe bwonna. Bavuma mukazi alina abaana naye abakazi bali mu kukuba mu ngalo. Ekibiina kiri mu kukuba mu ngalo kubanga bali mu kuvuma omukazi. Bwe bali awo, a multitude of people, bo bajja mu kanisa batuulamu ne babeeramu kubanga balina ebibaattractinga. Waliwo atmosphere ebaattractinga n'ebasika, waliwo magnet ebasika n'ebaleeta n'ebatuuza. Bawaguza oluwaguza olunene olutabeerangawo ne batuula. Balina ebintu bye baagala. Bayibuli esomesa ndi Isirayiri yasituka okugenda okufuluma e Misiri. Abamisiri basindikamu, Abamisiri baafuna abantu bingiti nti baali baluddeyo. In fact baalwayo. Kati mu kulwayo ojja kwesanga nga abamu baafunirayo n'abaana. Ojja kwesanga abamu baafunirayo n'abaana kubanga baalwayo nnyo mu Misiri. Ate nga Katonda yagaana ekitukuvu kwegatta n'ekitali ekitukuvu. Yagaanira ddala. Yagaana. Mene bano Abayisirayiri bano bateeka okubanga nabeera kubanga ne Nehemiya yakyogerako, nabbi Nehemiya. Nehemiya yonoza 13 n'olunyiriri lwa 3. Bano Abamisiri bano bayingira mu kanisa. Bayingira mu kanisa. Nehemiya ye lwaki sikusomera Nehemiya ono tumalirize. Nehemiya ali luddawa. Nehemiya lwaki sikusomera Nehemiya wano n'enyiriri zange ziringa 2 zokka
tumalirize tugende ate kiki ekinaatugaana. Nekimaya Nekimaya ali luddawa? Ndwawo n'okusoma olunyirirwa, ndwawo n'okusoma Nekimaya ali luddawa? Ayangwa Nekimaya yangwa olunyiriri nga tunaba kunvaamu mu mutwe. Tonswaza essimu egundi yange terina Nekimaya. Tonswaza yange obudde bugenze. Mbadde nga matolina Nekimaya nswale wano abantu bantunuli bagambe nti ni nabbi wa bulimba. Nekimaya 13 n'olunyiriri lwa 3. Awo lwatuuka bwe baawulira amateeka. Wangi awo lwatuuka bwe baawulira amateeka ne balyoka baawula mu Isirayiri ekibiina kyonna ekyabannaggwanga. Mukama yebazibwe nnyo. Luno lwe mbadde njagala. Now it came to pass when they had the law that they separated from Israel all the mixed multitude. Lulwe mbadde njagala lulala sirulabye naye nalwo luyinza okukola. Mukama yebazibwe nnyo. Bible esomesa now it came to pass when they had the law, bwe baawulira etteeka, that they separated from Israel all the mixed multitude. Era kale mixed multitude. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati baali balina okwawulwa, baali balina okuteeka, baali tebalina kukwatagana, baali balina okwawulwa. Abamisiri nga tebalina mixed multitude nga bwebeera ne bana Abayisirayiri egenda kuboonoonera ddala, ddala. That's why bw'osoma ekitabo ekyokuva sula ya 14 olunyiriri olusooka n'okkirira paka wansi, ojja kwesanga nga bano abamultitude bano abasenze bano baatandika ddala bwe baggulawo n'omuze ogw'okwagala okwemulugunya nga maaso ga Musa. Kuva sula ya 11 malize na luno wallahi tugende kubala essula ya 11 wallahi n'olunyiriri lugenda okusembayo mwana wa Mukama teweraliikirira. Some Luzungu. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled. And the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Uttermost. Kitegeeza nti bali awatukuvu. Mukama yebazi bali mu kifo ekyokola ki? Abantu ne baba nga beemulugunya nga boogera bubi mu matu ga Mukama. Mukama bwe yabawulira obusungu ne bubukuuka, omuliro gwa Mukama ne gwokya mu bo ne gulya ne ku nkomera y'olusiisira. Mukama yeebazibwe ku nkomerero y'olusiisira. Kakati bw'osoma Bayibuli eyogera ku bantu n'eyogera ne ku baana ba Isirayiri, awo nno waliwo enjawulo nene nnyo. Abantu n'eyogera ne ku baana ba Isirayiri, olina okuba nga weegendereza nti waliwo weetuka n'eyogera ku bantu ng'abantu etegeeza abaana ba Isirayiri, ate waliwo weetuka n'eyogera ku bantu just abantu obuntu abasenze. Abantu ne bakaabirira Musa n'asaba Mukama, omuliro ne gukkakkana. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Tabera, kubanga omuliro gwa Mukama gwayokya mu bo. Bayibuli esomesa olunyiriri luno nduguddeko kubala 11 n'olunyiriri lwa 4. Awo ekibiina ky'abasenze ekyali mu bo ne batanula okwegomba, n'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya? Tukaddemu ffenna. Isirayiri batandika nabagamba luli, Isirayiri okutandika okwemulugunya balina omuze guno we baagujja. Wadde balaba Katonda, balaba ebikulu byakoze, alina gy'abajje, bassebo ne bannyabo balina omuze guno gye baagujja ne beemulugunya maaso ga Mukama.
Katonda omulamu oba amazima. Bagenda okuvunamira ennyana basebo ne bannyabo ng'olwedde bavudde Misiri nga balabye ababikola. Baatambula n'Abamisiri ababikola mu bo ne mugiramu abasenze ababikolera ddala ne batandika okubayigiriza emize gino. Nkugambye ekitabo kya Kubala essula ya 11 n'olunyiriri lwa 4 Bayibuli esomesa nti awo ekibiina ky'abasenze ekyali mu bo, tukaddemu ffenna, awo ekibiina eky'abasenze ekyali mu bo ne batanula okwegomba. Be batandika okwegomba, batandika emize, batandika okuyiriikiriza abaana, batandika okubayigiriza emize, batandika okuleeta emize gyabwe egyali eri mu Misiri ne bagiyingiza munda mu kkanisa. Nkutegeeza ne nkugamba nti ekibiina ekyabasenze kiva ebweru ne kiyingira mu kkanisa ne batandika n'okukifiidingirawo emmere yaabwe nabo. Nkugambye wano mu kkanisa wano muli ebigambo omuntu asobola okwogera ekigambo n'otya n'okutya naye nga alina gwe kigenda okufiidinga mu kibiina. Awo ekibiina ky'abasenze kyali mu bo ne batanula okwegomba. N'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya. Wuliriza, batandise tujjukira ebyennyanja bye twaliranga obwereere mu Misiri. Kubala 11:5. Tujjukira ebyennyanja bye twaliranga obwereere mu Misiri, wujju n'ensujju n'enva n'obutungulu n'ebyokuliira. Naye kaakano obulamu bwaffe bukalidde ddala. Tewali kintu n'akatono, tetulina kintu kye tuba twesiga wabula emmaanu eno. Babawadde n'emmaanu, balabye mukono gwa Katonda naye batandika okwogera ebigambo. Musajja okubanenyako, don't judge me. Why do you judge me? Munnange yambala bulungi akugambako ngaani. Ekiri mu bagayirizi, mu batiimu beegayirizi, ekiri mu beegayirizi. Abeegayirizi oyinza okulowooza ttiimu beegayirizi bw'ataba Katonda. Obukiiko obwo obwabasabye obwo bw'ataba Katonda nga babiseeko akasubi. Akakiiko k'abeegayirizi kasobola okuvaamu ekkanisa endala eri mu kkanisa. Akakiiko k'abeegayirizi kasobola okuvaamu omuggo ogugenda okuba ekkanisa. Nkugambye nti akakiiko k'abeegayirizi kabeerawo nga ko kaze kuwamba. Bwe bwataba Katonda nga bakwasizza maanyi, bwe gutaba mukono gwa Mukama, kayinza okusomboola emize egiyinza okulya ekkanisa ne gikamalawo. Mugenda okumaliriza nga ekkanisa yonna eweddewo. Nkugambye ettiimu eyitibwa ey'abeegayirizi bw'ataba Katonda, mujjula bakwata bonna bakuba migo mujje w'abeegayirizi. Babeera omu bo Eva, babeera omu kulumya ekkanisa. Kati ng'onoonya ekkanisa, noonya ekkanisa, kati ffe tugendewa mu kkanisa, tugendewo ekkanisa, tunoonyewo ekkanisa, onoonya ekkanisa nga gw'oli mu mbala efaanaganako bwetyo. Gwe Katonda omulungi omwesigwa, nzikiriza nkwebaze nateera oli mwesigwa era ekigambo kyo kiba kiramu. Nkwebaza olwakadde kano akalungi k'otuwadde, tukkirize nate kagase era kakole eri obulamu bwabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era obulamu. Mbaagala nnyo, nze Nicholas, Mukama abankumire era mbasabira essaala nti Katonda nga bw'ali omulamu abanyambire era abansaasirire, abanyweze maanyi ag'omuntu. Era nsigala mbuuza ekibuuzo era nasigala nkyakibuuza era ndikibuuza ndowooza paka bwe ndikoowa. Abali yabagamba nti nsiba kubasumba nga mbavuma ku intaneti, nabasabayo abasumba 5 bokka mubateeke mu komenti awo wansi mbalabeko nti wasuvuma musumba gundi ne video gye namuvumiramu oba olina linki yaayo ne kye namuvuma oba kye namutyoboola okiteekewo, nja kusanyuka. Mpayo abasumba 5 bokka bwe bati kijja kungasa. Ekyo kye kijja okunyamba nti buli musumba muvuma bwe kikuteesawo ekikugeza ebyo olina ennugu ku basumba n'obusungu ku basumba kubavuma. Mpayo abasumba 5 bokka be nali nvumye. Njogera n'abaweereza mwe n'abali n'abagobera chanel. Kati tulina obuzibu bwe bwokka. Obwo nabwo buzibu bunene bulwadde buli mu kanisa. Ndi kanisa bantu baagala kuba n'enyaako.
kasita ovaayo okunenya n'okurebukinga gwoba owedde oba ogenda kufuuka mulabe waabwe kasita ovaayo noyogera ekintu ekikwata ku mubiri gwa Kristo ne w'abaani kubanga bo balina ekintu kimu kye baayiga nti baafuna baali pulesinga Katonda n'abantu nti abantu batya nnyo abantu okusinga ekkanisa ya Kristo batya nnyo abantu okusinga ekigambo kya Katonda basukkulumya abantu okukira ku kigambo kya Katonda yensonga lwaki tojja kujja okola evidiyo wano ng'eri ku musumba gundi abantu n'ekintu kye tuli mu kulungamya oba okutereeza awo ojja kufunawo emisota gy'abasenza abagenda okujja okwambalira bw'otaba musajja nkera tokomawo ku intaneti singa sirina singa saayitibwa ddoboozi no lyennina nga ndiwulira munda mu nze singa saakomawo nawo singa sikomawo wano naye nkomawo nga banvuma nga bamba amacumaali mu inbox zange olina gye nakuba ogugamba bwe guti nenengamba oyo mwana wa muntu nze nategeera ekkanisa n'obuweereza abasenze bangi Mukama bankumire mweraba Isirayiri kye bagikola kubala 11 n'olunyiro lw'omunaana mama n'olunyiro lw'okunasole abasenze kibiina ky'abasenze ekyali mu bo ne batandika okwemulugunya Isirayiri nayo neetandika tulina bangi nnyo abasenze bangi mu kkanisa Mukama bankumire tujja kudda olunaku lulala bye Sina kirala kyakukola Mukama wendowooza ku bikulu by'okola wendowooza ku ngeri gye tuyimiridde Mukama wange neŋŋamba nti naakuwaki okugyako okusinza obusinza erinnya lyo oli Katonda agulumidde waggulu mu ggulu oli Katonda yatonda ensozi n'agayanja Mukama wange osaanidde Katonda wange oli munene gw'amaanyi gaffe